President Museveni si kirungi kuba nti yeetegese okukozesa parliament nga dustbin nti kooti kye yasudde mu dustbin ate parliament ekijje ekisanitizing. Parliament teriiwo kola mateeka on advisory orders eza president, naye parliament ebeerawo kola amateeka olw'obukulembeze obulungi, good governance. Era obwo obukulembeze obulungi bwe busibukira ddala mu ssemateeka, rule of law. So nze nja kwewuunya nnyo omutwe gw'omubaka wa parliament ogunajja wano ku fulo ya parliament guleete ekiteeso ekyokola ennongoosereza mu mateeka agali ligo, ate ffe tugasanitizing tugakuute bulungi. Simanyi oba tunaakozesa kyangu oba kaso kukalakata amateeka ago gasobole okufiitinga mu system. Kino ekintu president kyayagala si kyakukola bukozi nnongoosereza mu ssemateeka mokka, kubanga hierarchy ya kooti bw'otunuulira judicial system teraganga gundi court martial nti mweri era eri kitundutundu ku kooti. Ezo zonna zandibadde divisions za kooti eziri wansi wa high court, era nga zirina principal judge asobola okudelegatinga abalamuzi ne bagenda bawuliriza emisango bwegityo, nga bw'olaba commercial court, bw'olaba utility court, nga bw'olaba land divisions court n'endala. Kaakati olwedde nga mweziri mu ssemateeka, naye ekintu ekitali mu ssemateeka kitegeeza kiri ligo. Ssemateeka waffe alambika bulungi nti etteeka lyonna kebeere nnono, kebeere neeyisa, kebeere ndowooza, naye nga teri mu ssemateeka oba ng'ekontana ne ssemateeka kinaabeeranga void and null. It is an nullity. So kaakati omutwe gw'oyo omubaka wa parliament ogugenda okukwata ekyomuzizo ate gwo gukinaaze bulungi gukyambaze ekyambalo ekirungi gukiyita omugole nti si kya muzizo, nze ngenda gwewuunya. Era bannayuganda nsubire n'embeera batandike gyebeereramu okulaba watya bwe bakubakubako ku mitwe gy'ababaka baabwe, okulaba nga giterera mu layini ne mu normal sense, okulaba nti tebakola kiri ligo ekivoola amateeka ate ekimenya amateeka ng'ogyeko okola ennongoosereza mu ssemateeka. Ne UPDF Act etteeka erifuga amagye, bajeno, ba field marshal, bakano, ba lieutenant kano, ne bw'obeera ne chepe meka ku bibegabega temuliimu nnyinnyonnyola yonna mu kawaayiro konna mu tteeka ly'amagye erirambika nti omuntu ayitibwa omulamuzi atuula mu kooti eno ey'amagye gye bayita kooti alina kubeera na bisaanyizo byenkana ki, era alina kulondebwa atya, yaani amulonda. So bw'abanga fountain of honor ye yeerondera abantu be nga talina byasinziddeko, tewali buyigirize bwonna, olw'okuba oli yakwata nnyo ba foot soldiers, olw'okuba oli yakuba nnyo beesige tiyagaasi, olw'okuba oli yamugirawo omuziziko ye n'ayisaawo akaluluke oyo ng'amuwa bulamuzi. This is an abuse obw'ekitongole ekiramuzi kyonna, kuvoola kitongole ekiramuzi kyonna, kubanga omulamuzi yenna ku level lawyer yenna okufuuka lawyer alyoka afuuka omulamuzi koose eno alina ogiteekamu ensimbi nnyingi n'obudde bwa myaka 5. Emyaka 5 bwe gigwa alina okupracticinga mu mateeka okumalira ddala emyaka 10 n'afuna experience n'alyoka afuukamu omulamuzi. Kaakati tosobola kuddira muntu wa pitu olw'okuba amanyi okukuba emmundu, yattako ku muntu, yagobaganya futu soja n'amukwata n'amuyuliza ovolo ye, gwe n'ogamba nti kati nkuwadde obulamuzi gw'omulamuzi mu kooti ey'amagye. So nze ndowooza ne UPDF Act nayo eba erina okutunuulirwamu. So kati kino ekintu si kyangu nnyo. Nze njagala okuba omulanga eri babaka bannange, njagala okubategeeza nti kinaabeera kya kivve mmwe bennyini okutyoboola entegeera yammwe n'ey'abantu bammwe ababalonda, kubanga buli mukulembeze afaanana abalonzi abamulonda. Mukwate ekyomuzizo ate mmwe mukifuule perfume, ekintu ekiwunya obubi mmwe mukifuulemu akawowo nti tusaanidde okuteekamu lino etteeka. Eryo etteeka lijja kuba lizze olw'okutuukiriza ebiruubirirwa n'omulugube ogw'omuntu omu okwekuumira mu buyinza nga bakozesa ekitongole ekinnamagye, naye terijja kubeera tteeka lya bwenkanya era nga lituulira ddala mu justice system. Ensonga endala lino eno court martial
gye bayitanga kooti nsuubira naye erina okuvunaanibwa mu mateeka, kubanga amateeka tulina ge tuyita judicial laws. Kooti bw'emala, court of precedent bw'emala okusala omusango gwonna, ensala eyo ebeesa erambikiddwa lifuuka etteeka. Kaakati eno ensala ya kooti teeka, ensala ya Supreme Court lyafuuse etteeka erijjawo court martial. Kaakati court martial bw'ebanga ekyeteekawo mu bumenyi bw'amateeka erina kuvunaanibwa nayo olw'okweyita kikyetali, kubanga tesaanidde kubeera kooti era tetulina na kugiyita kooti. Kano just kakiiko katini nnyo akakwasisa empisa mu bannamagye okulaba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe, engeri gye bakubamu saluuti mu maaso g'abakama baabwe, engeri gye basingaganamu amayinja, obuuza otya akusinga amayinja. Ebyo bye kalina okutunuulira. Kalinga akakiiko akakwasisa empisa mu ssomero, mu kanisa, mu kereziya oba mu muzigiti. So akakiiko akakwasisa empisa mu ssomero ly'emukono si ke kakwata ababbi ab'oku kyalo, abatemu ab'oku kyalo, abanywi ab'oku kyalo abazize emisango, oba ababooda abavuze obubi mu kitundu ekyo, oba abadrivers. Nedda, obwo bubeera buvunaanyizibwa bwa kooti ndala ezivunaana abantu bwe batyo. So kino kye tuyitanga kooti oba ekyefaananyirizaako kooti oba kooti mu lukujjukujju ekya commercial, court martial si kooti, era erina okuvunaanibwa. Batunnyonnyole bakolera ku guidelines ki, era balondebwa batya, bafuuka batya abalamuzi, era lwaki beeyita abalamuzi. Tosobola kubeera musomesa nga you are not a professional teacher. Kaakati bano ba impersonatinga omuntu, abamu babajja eri ku nsansi, abamu batundanga nnyo amalwa nga ba Museveni bakyali mu nsiko, abamu babawanga nnyo emmamba ne babaleetera ennyama enjigge. Kaakati bwe batuuka eno olw'okuba omulyo baamala ogukwata ne babawa ebitiibwa ebyo ebyokweyita abalamuzi, naye nga tebaasoma mateeka. Abaana bangi basomye, bazadde baabwe batunze emmwanyi, batunze embuzi, batunze ebibanja, basaddaase buli kye balina kyonna okusomesa abaana baabwe bafuuke ba lawyers era bafuuke abalamuzi. Kaakati ate ono olw'okuba yagoba fuutu soja n'amukwata n'amuyuliza ovolo, oyo bamuwadde ekitiibwa ky'obulamuzi nga teyakisomerera. Kaakati olwo abaana baffe abasoma tuba tugenda bawa mirimu ki? Abannamagye basigale nga bannamagye, ensonga z'eggwanga zireme kubeera managed by the generals, ne ba generals nabo nsuubira nabo balina okuba nga bali wansi w'amateeka. Ate rino ensala ya kooti eyamba n'abannamagye bennyini, kubanga nabo bennyini eno gye balabanga kooti yaabwe kakiiko kakwasisa mpisa tekalina bavunaana. Okay. Bannange kanziruke nange nji. Hello. Kale maliriza kanso.